Okay, tugende. We will go and see what is there. Yeah. Na bagamba cement tawira ne mugana. Kati na kakati yes na kakati cement yuno tawira. Mumuteke ko mulabe kubana bagamba cement tawira. Owe Uganda tawira. Mwali mvunani ya wewe jango watete kwa cement balabe. Alors piti tano wimeja here. Yeah. Ne singa tusanga awera. Yaro msingana nga tawira mujja kiriira kino kye mukoze. Zikilomeka zino. Ziri mekezo. Kilomeka zino. 41. Banzo gama ndine kai tawira bajire no mula wali. Soko joko mula utiko wali ndala. It's 41 point. Semiti Uganda tawira. Kitegeza Ubabera nga tawira n'abazibi bennyini tebasobola kukola bipimo bituufu byennyini. Tekenza wenda lezo nsawo pya twakazireeta. Pangulolo mpangulule. Tekawo wali. Jiruze ko bulungi nebo jibasaako. Kimala. Ezo kilomeka. 140.25. Soko jiko bateleko nenda abalabe. Cement wakamugula mupya. I think it's supposed to be 50 kilograms. Yes, zinakwenda kila 5. Na ye olwokuba ntino bana Uganda bo balamba kimuntu no zikira 5. Nokuya teziwera nebo tebefira tekenza wenda abalabe. Cement chekizibu. Cement kwenye ko bujjo tawera kitufu tawera. Ntekako. Leka tekompola pato kubako bakakase izi kilomeka 40.70. Choka singa gabadde mayinja jako cement yoyo tekene sawa mayinja singa gabadde mayinja goba kitegeza ndigasobola okuwera kubanga tiwayo ensobi egenda gavaamu nga bagakozesa tekompola mpola izo kilomeka 49.85 roughly 50. Yes, kubanga rounding early 50. Yes, kati kunsayo ya cement kubako chinkana kilo 10. Kilo 10. Nebo bero mugula bakola nno cement yakola ki nti awera nzikira 5. Even written on it. Yes, jage nsawo. So ongereko nzawo cement nde mbajirabe. Yongera keza cement imoli bajirabe. Cement mupya buli mukozesa bakamuleta tuli mu kuyotalaza. Naye wakati mu yemu muchekinga kitegeeza nti ibimo byobera wabaza kukozesa bisobola kuwera. It's a kilometer. It is 42. Linda, wait a bit. Wait. It is 42.35. Semiti ina butukozesa but tawera 7 point something missing. Nenga semiti jango walagwana. Semiti sigama tino mukolerere abwana nino watolo semiti. Yebere mfumya na mukola. Same one. This is one, same two. Yes, same two. Katosa kola kintu ne kivamu nga kirungi ngokozesa semiti gafana bwati. Abavunana mwenna tino semiti lwaki muyingirira lwaki takola lwaki nyigira material nkola okunoonyereza. Bano bazze nga misoni yaabwe yakunkwata bandabise ntino semiti gwenjogerako awera nimbagamba nti semiti yenna gye tumugula gwe tukozesa tawera. Nawe kenyinyi gula mayinzaani omupime tawera. Kino bajja kisasulira kye bakoze ekyokugenda batadeko empingo nga balaga nti nno nvumirira kampani ya sementi. So n'ensonga eyo mujazi zijjako naye ate era kijja kuba kinyonyoka lwaki muteekeko empingo ate nga kinenyogerako kituufu. Kino kitasaba na Uganda okumanya ebibu bya sementi bwe bagenda okukozesa ku kizimbe kyabwe. Okera ku makya n'obalira client nti ensawo 10 zijja kumala ennyumba yo. Ekyamazima bw'otuusa sementi nga tawera okumekkereza okulina okukozesa ensawo 15. Bw'okozesa ensawo 15 client bw'aba yakwata ssente ezo zonna naziko omulundi gumu okumekkereza gwe oyina okwata ssente ogwe sementi omulala. Oba si ekyo ogenda tabula ekizimbe ng'obala tino sementi ziri ensawo 10 olw'okusobola sementi wegakozesa okumala obulungi ogenda tabula eggaali 8 ate nga tezikola. Kitegeeza ekizimbe tegenda nafuna sementi era ekizimbe kisobola okuggwa. Tusaba tubawaatire wamu tulwanire sementi asobole okubeera nga aweera bulungi nga walina okuweera. Nsaba kunzijjako mpingo kasita mutegedde nti sementi wammwe awera tawera. Era n'olw'ensonga eyo tugende bakama wammwe bannyonyoye bo lwaki bataddeko empingo ng'ate bawakaniikya sementi tinaawera. Well, if you shall investigate more why the cement is not making full 50 kilograms tawera as it is measured. Kitegere kisa bulungi bankutte
ne bansiba ekyennejereza nga bala batwenne jibenza kunnyongera kunkwata ne banvuga bantwale ku site zenkola ko je bala bantu no seminti nze bamugula tawera ne bateka ne mizani ne bamupima ngechama zime chinkwasa cha kuogera seminti no tawera bamaze mupima nga tawera ne banzia campaign ne ye UNBS fa abazimbi abalude mu kuzimba tetukera nga okumajana kusanga UNBS kwadwe yonna ngejizinze ko kebera mutindo gwa bikozesebwa wobula kimuchi olaba kana kabonero ku kipapula cha sementi bakulaga kampuni ekola sementi erina akabonero kano kampuni ekola sementi erina ekyuma ekikola kampuni ekola sementi erina ekyuma ekikola epapula ya sementi erina akabonero kano era bakulaga wani kipapula nga kifuluma n'akabonero UNBS ekulaga yaba yakatongoza dda UNBS era etongoza kipapula kino oba etongoza biri munda UNBS yemu nekulaga ndi kana akabonero kwekali ngera muketegeze bulungi ka UNBS tegereze bulungi konna UNBS bungamba nti n'okwata akabonero kano n'okateeka ku sementi nga batulaze nti mu kilogulamu ateekeddwa okulaga kilo 5 gwe wamukuttemu n'akunyumira n'oteekako akabonero oba wataddeko minzaani aba UNBS nga mutambula mbeetegereza ebbanga ddene mu supermarket ne mu maduuka lwemusobodde okutambulako olumu kiraga mujjanga muli masuuti gammwe ng'oli mu suuti n'otambula n'ojja nga bulaba nyambadde black went kuba nagambye leero black wakungubaga nga bulaba nyambadde black went mu suuti yo ne reflect laga UNBS n'emmotoka ng'eriko UNBS n'oyingira supermarket ne bapapala ne bakocha wakodde n'ovaayo bw'otuukayo ogenda n'eminzaani okupima ensawo ya sementi supermarket gyeyina bw'otuuka mu supermarket bw'otuuka mu hardware ozze n'eminzaani epima sementi ono obeera ozze kulaba kabonero nti bakataddeko oba obeera ozze ku bangi ndi kuba UNBS obadde okimanyi nti omutayimba omutuguza batuguza fuuti anati guwera obadde okimanyi nti sementi batuguza kilo 5 teziwera obadde okimanyi gwe kiki kyopimisa sementi eyo kyotambula nakyo kuba tuteekeddwa okutambula mu motoka yo ng'otulaga nti ejjudde ebikyekinga omutindo gw'ebintu byogenza okusisinkana obadde okimanyi nti osanga ebbaati nga lya super eco lyebbaati abatalimanyigagana babatiga migongo emigazi nga tulinamu 3.7 3.8 4.2 3.3 n'emitwalo 3 saasira omwana yagenze ebweru n'akuba ekyeyo nga muli ayagala kekkereza azimba ennyumba yagimalirize agenda gwa kubatira emitwalo 3 naye nga lisimukako langi UNBS kyogamba tomanyi kampuni eyo kuma batiga lisimukako langi UNBS kyogala okuŋŋamba nti agamabati agasimukako langi akabonero kamwe tebakayina nojja n'ogenda ku byuma ebyokya welding tuyina kampuni ezimu kuzimanyikiddwa nga z'amaanyi roofing tuyina Uganda Bat ekola ebyuma tuyina Tembo nosanga ng'ekyuma kimu kibayise kya 40 for example eya Tembo ng'etalagga nga bw'ebeera mu nkuba etalagga nga 40 eya Uganda Bat oba eya roofing tetalagga mukikola mutya okulaba nga mukkiriza ono aleeta ekyuma ekitalagga jje then ono aleeta ekyuma ekiri origina jje era mukkirize nti ono alina ekyuma nga kijja kutalagga kijja kugula emitwalo 2 ono alina ekitatalagga kijja kugula emitwalo 2.4 kyokka nga bonna akabonero balina ka UNBS ne bakulaga nti ojja genda mu payipo ezikola plumbing osange nga waliwo payipo ey'emitwalo 4 for example gye bayise heavy wabayo ne payipo nga ya mitwalo 3 gye bayita light eyo
omuntu ng'azimba ennyumba omugagga atamanyi kwawula material kyeki agenda kutuukira ku pipe eya light afudde agambe nti omwana adde amukotingidde material nti ekyuma material pipe ya mitwalo 4 agudde ku yesatu tebamwawulidde kuba bali basuubudde funa magoba osuubidde omugagga ono wajja ne pipe eno ey'emitwalo 3 agenda kuba n'obuwangazi ku kizimbe kye. Mbadde ngamba nti akabonero kano wandikataddeko mumaze kakasa bugumu bwonna nti nno bwenkana simanyi bw'omalirizaawo mu bino ebintu ebizimbisibwa ojja genda for example mu bana abakuba zi 99 zino kampuni za 99 saagadde mulabe nnyo ki kampuni kyeno bano ba 99 n'osanga nga kampuni okuva ekyengera paka Mpigi nga ku kkubo kuliko kampuni ziringa 10 oba 2 abakuba 99 naye obadde okimanyi nti nno bukugu bwa yinginiya okulonda kampuni enazimbira mukamaawe naye okimanyi nti nakuba kampuni nakuba 99 ezitali mu semiti naye ku kkubo kwali ani amuvunaana ng'akutte 99 ensawo semiti emu neva mu 99 2 omulala ensawo semiti emu najja mu 99 3 ono wasatu akugamba atunda nusu 16 nyono ajje mu 99 2 atunda 16 osaasidde ono omuntu avudde ebweru okujja okugula material bwana agwa ku kyalaisi kyagenda osibirako ennyumba oba sigweke nyine ogitumye okugwa kyokka sementi ono akuba 99 2 agenda kugula sementi nga tawera nyono akuba 99 3 agenda kugula sementi nga tawera kitegeeza nti ono akuba 99 2 mu nsawo emu ojja musanga nti sementi we temuli yadde ako ndaka bonero obuviirako ekizimbe okugwa lwaki nti sementi etafali yaguze temuli sementi omutayimbwa gwe yandiguze ng'abaze nti no ziri fuuti 4 ziri 38 banatuka wagenda okuyungira we yandisibiddemu bwati asibe omutayimbwa gusibe bwe guti ojja gusanga nti agukonyezza bwati kitegeeza ekizimbe kijja kutawo ekiti kubanga ziri fuuti 2 zojjako guno gujjako 2 na guno gujjako 2 weyamandibadde aweereza ennya akoleze bayita wuuku tagenda kusobola kukikola agenda kukola ki agenda kukola bwati buli 38 naye wali mu kibalo ng'abala inginiya we ng'abala omuzimbi we ng'abala yamugamba omutayimba fuuti 4 emirundi 4 zifuuti 16 fuuti 16 nja kujjako ezawuuku fuuti 2 agenda okumala opima nga teziwera aba UNBS bwe mubeera mu solo z'emisolo mubalirira bannayuganda olwaleero bankutte ne bansiba ekyenejjeereza nga balaba tolina gye bayinza kunnyongera kunkwata ne banvuga bantwale ku saiti zenkolako gye balaba nti no sementi nze bwe mugula tawera ne bateekayo n'eminzaani ne bamupima ng'ekyamazima kinkwasa kyakwogerera sementi nno tawera bamaze mupima nga tawera ne banzijako empingu